Omulungi atulaba nkwaniza nnyo mu kaseera kano we tukutuusizaako embeera y'obudde wano ku UBC TV. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Omusana gwongedde okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era bitunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga empewo okuva mu ddungu ery'omu Sahara nga zoolekedde eggwanga lyaffe ekireeseewo enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandagirize mu nnyanja Nalubaale, so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okwaka. Olw'eggulu tusuubira embeera y'emu era nga tusuubira nti nno akasana kajja kwememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 33 mu kitundu ekyo eky'Ekasese. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 32, so nga ate yo mu bitundu ebyo eby'e Kampala tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 29. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansaalo w'eggwanga lyaffe mu Mombasa, Paris ne New York tusuubirayo enkuba okutonya. Kyokka nga mu Mombasa omusana gujja kutuukira ddala ku degrees 32, so nga ate yo mu Paris ebbugumu lijja kutuuka ku degrees 10 era nga wabunnyogovu gye buli bw'amaanyi nnyo mu kibuga ekyo. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV. Nze Lubega Micheal.